njabanyonyola akantu kalibe kati bannayuganda sense of balaba bannange mwalabye ebintu ebyagudde mu Wembogo ekika ky'Embogo babadde baliyo ne Thanksgiving okwebaza nga gye bali batudde basajja bakulu myaka jadda bami bakadde amajene gabayingiramu nenga amajaga gabayingiramu komanda wagwa ayogera Luzungu abasirikale bennyini boogera Luzungu n'Oluganda tebalutegeera kama ensi eri mu buwambe twali badde mu mawanga amagatte senga abantu abatufuga babadde batuuze bansi ekyo bannayuganda kinjagala mutegeere senga abantu abadde batuuze bansi by descent or by birth ne abantu abatufuga si batuuze bansi by descent si bazaale ba munsi ne munnayuganda bw'okimunyonyola takitegeera nti abantu abagezaako okwagala okufuna change tebakikola olw'okubanga bakooye omunyarwanda bannayuganda abaagala change tukikola olw'okubanga kiri constitutionally accepted or acceptable nti amaanyi obuyinza buli mikono gy'abantu amaanyi gali mu bantu abantu banaalondanga omukulembeze gwe baagadde anesimbangawo ne bamuwangula anaakwatanga oyo amuwangudde mu ngalo so right now all those rights are being abused by the regime because the regime are foreigners who captured the country and they turned the country into their business. They turned a country into their property. And when you call them foreigners, they get offended because now you're putting them out there naked. But let me tell you something. So many countries knew that Uganda is led by a foreigner. Even Ugandans knew, but the only thing is that they had no strategy. Now, we do have the strategy. What are the strategies? The strategies are to unite. We should unite together as well. Let me tell you something. We've never had a political party which is an opposition party in Uganda. We've never had a true opposition party in Uganda. We had true freedom fighters. We had true freedom fighters, the so-called freedom fighters, who are fighting for them freedom. They are fighting for them freedom. Not for us. They are fighting for them freedom. Because they wanted to enrich themselves. Ndegera abantu abaliwo abayitanga ba freedom fighter kankide mu Luganda balingawo nga berwanirira okubeera obulungi kyofala nti mu 70 abayinaako buzibu. For example lwa abantu atugamba Dr. Kizza Besigye bino byamutuukako era mwenna katubabuulire kati mwali mugamba Besigye yali molo wololo. Let me tell you something. Mwenna aboogera nze ndi fani wa Dr. Kizza Besigye ate ndi supporter we. Nakolako live zino mu America nga mbera Boston nenzikolako bwenti nga nzikola Dr. Bogena ku YouTube ojazisanga zali z'amaanyi n'okusinga zino zenkola. Nakolako live emunge ina abantu emitwalo 5 mu kasanvu abali balaba live ku sawa 5 ezakire za Uganda. Nagikolera mu toilet e Boston nga ne mu toilet ntudde nywa sigala waka. Live nge ina abantu emitwalo 5 nga balaba live. Let me tell you something. Dr. Kizza Besigye, he has never been against Museveni. He has been against Museveni's treatment towards him. Nobody Mao has never been against Museveni, but is a defender of President Yoweri Kaguta Museveni and his NRM party. The Parliament Speaker, Rebecca Kadaga, has never been against. She's just acting against, but she has never been against the regime. She's just acting to be against because recently she confessed. She said that I'm the one who kept President Museveni in power. For after 35 years, again she kept him in power to amend the constitution to remove what you call the age limit. And she was so proud to announce it publicly on TV and radios, saying that I'm so proud. If it wasn't for me, President Museveni wouldn't be here right now. Imagine what kind of a country is that where a parliament speaker comes out and confesses to keeping a dictator in power for another 5 years. Kati ebisere bisinga nvaayo nensomesa abantu. Nembagamba Nomani neddira mamba. Nomani ndi muzzukulu wa Gabunga. Ndi musajja Muganda. Kitange musajja Muganda. Mange mukyala wa Nvuma wakati Nvuma muwala wa Nsibirwa.
Chief Justice Nsibirwa wakati Nvuma mukyala Muganda ninje gabategeze kintu kino tewali muntu avaayo ng'agamba sagala Ssaabasajja Kabaka Namuko okujjako Abanyarwanda n'abakyoli baagala Kabaka wa Buganda kubanga let me tell you something, the Buganda Kingdom lyeddaala oba lyesiga obwakabaka obulala bwonna ku bwesigamye. So now if you want to overpower the tribes in Uganda, you have to overpower the Baganda. Museveni akwata bomu n'agikuba e Kasese. Tayinza kuba bomu mu Buganda Museveni. Kubanga akimanyi eyo entandikwa y'obulamu bwo kuba nti buggwawo. So now, mwali badde so proud in mind, okay, fa Abaganda ffe twaniriza, ffe tusembeza, katika tugende tusembeza amawanga amalala. Tugagambe, Museveni takukkiriza kusemberera wadde Abanyankole. Museveni takukkiriza okusemberera wadde Abakiga. Museveni takukkiriza sembera wadde Abalugala. Kyovola Abaganda okugenda Arua, agaana Kyagulanyi okugenda e Kabale, agaana Kyagulanyi okugenda buli wamu amugaanawo, amugaana mu Basoga, because the Baganda can unite all tribes to come together to remove Museveni's regime. But you cannot overpower Museveni when we are divided. We need to unite. But the good thing is that the majority is 85%. We are the youth in Uganda. We are united. That the youth of Kabale love the youth in Kampala. The youth of Kampala love the youth in Kitugum, Mbarara, Wasorot, everywhere. We should continue uniting because in Soleri Kuchizigo, Museveni agenda. Now, let me tell you something. Back in the days, when you talk about back in the 70s, we talk about back in the 50s to 66. Buganda was known something, just a joking subject. Tewali musirikala ayinza okugamba nti ngenze nenkuba amasasi mu Baganda. Nenjagala bagamba nti Obuganda tebwalumbibwanga gafula. Era Obuganda ebwalumbibwanga lwabanga lutalo. Njagala kugamba nti balumbye ekika ky'Embogo. Neno olukiiko terunatuula Emmengo. Tebalumbye FDC, tebalumbye UPC, tebalumbye National Unity Platform. Balumbye Buganda Kingdom. Ne bagikuba mu tear gas. Ne bamu buli kimu abakulu b'ebika abatula mu Bulange Emmengo, abayita bya chifu, abayita abalangira, abayita abambejja. N'olukiiko terunaba kutuula wadde Emmengo. Lwaki? Njagala babuli nti buli Muganda abagala bola abegomba nnyo okubeera mu Katikkiro, abegomba nnyo okubeera Ssemuze ne mukulu wa kika, abo bonna babbi ba taking advantage nga bakitegedde Muteesa agenze teri Bwakabaka kudda. Bannayuganda muzuukuke, teri Bwakabaka. Mugenda kulaba Obwakabaka nga nannyini nsi akomyewo n'agamba kati njagala tuzeewo federal, tuzeewo n'Obwakabaka. Tewabangayo Bwakabaka. Bannayuganda njagala kiddamu. Nze teri antiisatiisa kansoke nkyogera nga sina kwogera bengenda kwogera. Sagala muntu kungamba ngenda kutta kuba tosobola kunzita. Katonda yanzita. There's no man power over God. Jah Rastafari Mosai is the creator, is the protector. No man can overpower Jah Rastafari. No man can overpower God. When God says today is today, today is today. But if God says no, nobody can say yes. So njagala nnyo mutambulye mu kizikiza ekyokufa. The reason why baga batamba mu kizikiza ekyokufa is because tomanyi lwolifa kyebayita ekizikiza. Ekizikiza ekyokufa, you don't know the time, you don't know the date, you don't know the day. That is the darkness of death. We walk in the darkness. So don't let anyone come and intimidate you. I'll kill you tomorrow, I'll kill you when. When someone comes to kill you and he successfully does, it means it was God's judgment. So be free to express yourself. Be free to speak your mind. Be free to challenge anyone that comes in your way. Njagala mabuleke chinchino bannayuganda. Bannayuganda njagala musoke mwejjo Obwakabaka mu bwongo. Abantu abali Emmengo bonna babbi. Abantu abatuufu abali Emmengo baafuluma Emmengo nga Museveni abajja Emmengo. Abantu abali Emmengo
abali abatuufu abali ku nkola ya federo abali batambuza Obuganda ne Uganda baba Mengo bonna ne babagoba ne babajja ku mirimu. There is no something called Buganda. There's nothing anything called Buganda. Abantu bonna abali Bulange Mengo bayifula banaba befula sime bambejja bambala bitenji kubba bantu tebalina kye bakodde ba Buganda. Teri Muganda bonna bayita mwana wa gundi nze ni mwana wa gundi ni mwana bana Baganda abali abatuufu baba gobe Bulange Mengo. Museveni yabagobayo kubanga bali bajja kwogera ekyama kya Museveni ne Buganda kingendo kugamba olwalero. Era nga nsiba nti kugamba Museveni tazzanga Buganda n'oyo kabaka gwe mulaba kifaananyi. Oyo gwe muyita Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi kifaananyi ze picture. Kubanga ekyabatwala mu nsiko mwali mulwanirira omuntu gwe bayita omuntu kabaka. Temwagenda kulwanirira kuzzaawo Buganda. Mwe mwali mulooza temuzza kabaka mba muzizza Obuganda. Kati baba wa kabaka Museveni temumubanja. Kye mulina okumubanja kutufuga bubi na kutwononera nsi yaffe. Naye byo gamba nti mubanja Museveni wa kabaka temumubanja. Mutebi wuli wali atudde bamwagala mugende mu mulabe mumufumbire emmere. Mwali mulwanirira kuzza kabaka n'amubawa. Mwali mwagala mawoofisi g'Emmengo n'agabawa. Mwali mulwanira mmotoka za Muteesa yiye mmotoka yagibawadde. Kale nolabye empuuta ezo bwa Baganda. Nolabye empuuta ezo bwa Baganda. Let me tell you something guys. Bana Uganda mutambuddeko mu America. Mwali musanze waje bagaswe kabaka mu America. Babiina gye bali bakingi bayo gye bali. Red Indians gye bali baani. Ensi zikulakula na kali kyeyono nansi. Obwakabaka bwali baddewo when we are in a democratic governing state. Naye obwakabaka bwaffe, the kingdom of Buganda betrayed the people within Buganda kingdom. The people within Buganda nation. Nti bo baagala kwegaggawaza. Mayiga inetako limanyi. Abasimanyi bana bakulu babika balina amatako gamanyi. Kati gwo omuntu ajja tena akulira ekikaacho oli wammamba beera wammamba yogo muziro go gendo kole sento zimba makago ofe abana bakusikire bagasigaze. Bana Uganda mugende mu nsi esuubize mbabuulira. Mbule mugende okulaba kye bayita Obuganda obutuufu. Ebungereza balina Queen bakola bibagala Queen akola bibye. Queen talina kyabafugamu bakola byabwe. Muna Uganda bikula amatu. Bino byegamba sikugamba nti sagala Buganda. Ndi musajja Muganda. Njagala Obuganda bubeereyo abakyali mu nnono za Buganda mujja kulumu envunza. Kubanga Abanyarwanda beetooloola Buganda. Abo bonna bwe mulaba muyita Baganda bamwe abali Emmengo bonna Banyarwanda. Bonna Bahima. Museveni yabateekayo abamanyi. Museveni was not interested in Baganda. That's why Museveni tamanyi Luganda. Museveni has never been interested in. Museveni is always interested in money. Is an oppressor. Queen akufuga chi. Ana singo Queen bakufuga ndambule Queen lwakugamba nti enjato ja kwambala mini. Njagala ngambe Queen lwafuga ensi n'agamba nti we mutembe abakola ki Queen. Queen dilwa alagira nti abantu mugende mbakuba emigo. Onange mu Queen atufuga. Queen yabba n'akoowa. Queen yagaggawala. Queen she's a free woman. Ali mu nsi ye. Naffe twagala kabaka afabere mu nsi ye asiikireyo democratically nga babawo ekyokuteesa mu gavumenti ng'ateekayo. Kati kankubuuze Queen tateesa mu Bungereza. Kabaka wammwe ateesa ddi? Muwenda Mutebi ateesa ddi? Queen ateesa mu Bungereza. Ba prime minister bonna balina okugenda wa Queen. Queen gwa nominating bonna gwe balonda. Queen gwa wanda keddusu ani Mutebi gwe ali awanse keddusu. Mutebi ali mbuwambe nakati ali mu safe house. Ba mugalira mu mayumba nakasero. Mutebi muwambe tali ye Mmengo. Mutebi muwambe buli gwa owulira agezako kuwomeekerezo mbu akuwoomya mbera Obuganda gye buli abagamba Mutebi taliyo bakuwoomya Museveni amala okuwangula akalulu ka 221. Laba nnono. Ani akulimba? Mutebi tali bamuwamba dda Mutebi musibe wa jjodo. Bamukuba n'ebiyiso bamweddagala atandika okulwala mpola dda bayita mayigo muwamba dda.
Mutebi bamutwala danga batwala kabaka we Kasese da ali eyo. Baba galira bali embikomera baba galira dada bali eyo. Gomuntu akulimba limba. Gomuntu akulimba limba. Bano bakuwomya omya mbu kabaka jali bakugumya muleme kukola kavuyo. Basobola kutuka mu 2 mugumu. Buli gwo uli ayogera mbu kabaka jali ala mulabona bakolera mu 7. Ne kabaka mwenyini muntu wa mu 7 saba sajja kabaka. Muntu wa mu 7 nnyo kikumi ku kinacho ze baga mwenga nyinzo kujja mbagambe nze ninenda gano za mu 7 ne jajjange. Nina amabaluwa ne ga mu 7 ne jajjange. Nina amabaluwa ga mu 7 ne bajjajjange berukana. Teva bulwenjana okuka kula ivuze njogera ndi mugumu te wali kye simanyi. Kirize ebigambo byenkugamba abageza ko byogera babatta. Abageza ko byongera bali mu Bungereza bali mu America babona abona abambejja balangira kabaka taliyo owa Buganda tabangayo temufunangako ekyo baleta kifaananyi bajja okubaziba amaaso muloze nti bazizza Obuganda. Ngono bangambye nti Queen we Bungereza atufuga gwe Mutebi akufuga ddi. Njagala ombuulire Mutebi akabazimbira enguudo mmeka. Njagala ombuulire Mutebi akabazimbira amasomero ameka mu musomera. Bano bonna betodde Mutebi abamuwamba Banyarwanda bano bakatikkiro bani bana bakulu ebika bana befula bakulu ebika bonna be bakifunyemu. Bano bonna buli aweereza mu 7 mugagga muzibu. Kabaka muntu wa mu 7 nnyo lwaki ugandi muntu wa mu 7 be bali mu nsike endagaano yabo gimanyi. Kabaka alinga ayagala okuva mu ndagaano kacyovola bamuwamba kubanga ategedde abantu bagenda kwefuula. Lwaki oza kabaka bamuwamba? Kabaka bamuwamba kubanga atandise okuva ku ndagaano. Kabaka bamuwamba kubanga talina mirembe bamuleetako Katikkiro Mayiga. Kabaka mwenyini gwe mulaba asula apama ku nkoma yeeti atalina waraga kubanga Mayiga yamwetooloola. Njaga bagamba nti 10 ku kinacho mu Uganda tewali muntu ayagala Mayiga. Kabere mwana muto wa myaka 7 n'omugamba Mayiga gamba olinga amazi. Kakati gongambo otyamba Obuganda lwazi. Obuganda lwazi. Bakulumbye mu kika ky'embogo bakubye amasasi neti ya gas. Obuganda lwazi. Bakulumbye mu Lubire Mengo kabaka bamuwambye. Oluganda lwazi, Obuganda lwazi. Onakulo okuza amefuga ga Buganda bakwadde dakika 2 okwogera oveewo. Ngongamba nti Obuganda lwazi. Kichogerako. Tewali na press conference ya today. Kuchika ky'embogo. Banayogera mu mbulebe bagamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu kye bava bamutulugunya kubanga ayolesezza amazima ge bali bakweka nti Buganda yatulyamu olukwe nti omusajja atufuga mugwira. Mundegera omusajja wagira nakwata kakofira kano nakatwala. Omusajja wakwatira 17-year-old minor bamutwale mu juvenile bamugalire because he or she is trying to fight for his rights. In a country called Uganda, you get detained for fighting for your rights. You get arrested, humiliated, tortured for talking your mind, for speaking your mind. Bana Uganda mwagala nnyo theory. Omanyi lwaki babafuze mu Uganda? Abadde theory. Mwadde mugenda mu movies amini. Bannanga amini yalyanga abantu bannange. Bannanga opote nga ne musoma bye mutategeera. Oyo propaganda. Nze nabagamba bwe mbanga njogera mutega amatu muwulirize. Nze nabagamba okuva Tamale mirundi lwe yavaayo. Nze Tamale mirundi mwenyumirizamu nnyo. Temuwala na Tamale mirundi kubanga wa NRM. Mumusime mirundi yabakoledde. Tamale mirundi yakuba abantu omutagala kutegeera ba Buganda. Mwenga mugamba Museveni yamutuma asanyewo Buganda babalimba. Museveni si yamutuma asanyewo Buganda. Tamale mirundi yanyiga nnyo nga Abaganda balidde mu nsi yabo olukwe. Tamale yanyiga nnyo kulaba nga batadde Abanyarwanda emmengo.
Mbagambe Tamale mirundi omusajja agenda nazzo Kabaka mu Buganda. Omuntu yazzo Buganda yali Tamale mirundi. Kubanga ne Kabaka okujja okumanya nti Kampala yono okuva e Bungereza Tamale mirundi yamuleeta. Nabagamba Kabaka yatukira waffe. Ekisenge mu yasula kyali kyange. Kubanga Kasabanda Walugembe Jjuko ekisenge kyalimu nze mwe nasulanga. Walugembe Jjuko yakivaamu ne bateekamu Kabaka ekireekyo. Omutwale bamunanika emotoka yaffe yamutwale bamunanika. Kati bwe mbaga nti omusajja Tamale mirundi mumwenyumirize munnyo. Tamale mirundi oyo propaganda ayogera kwetaasa. Naye ebimu byayogera mwenyumirize mu Tamale mirundi asomeseza ensi muganya okutegeera. Musa Tamale mirundi wa NRM nedda. Tamale mirundi ali nito. Ekibi akiyita kibi, ekirungi akiyita kirungi. Tamale mirundi akuba Buganda kubanga Buganda yamunyiza dda. Gwokuja ne wetika Ssaabasajja Kabaka n'omuleeta nga talina na ngatto yakubiri, talina na mpale, talina na saati. N'omuleeta nga talina wadde akuma akasala enviiri ku mutwe. N'omwana ne bakusuula eri ebbali. Lwaki? Museveni yamusuula kubanga Tamale mirundi yalina ebyama bya NRM. Kati Museveni nga alina okugoba Tamale mirundi Emmengo. Nze nina ebyama byonna mwenga nababuulidde ebintu mbitegeera. Gwerinde ensi ekyuke. Linda Kyagulanyi akulembera ensi ate ng'agenda gikulembera. Mugenda kulaba Tamale mirundi nga yabatudde ku Namulonde Emmengo. Nga n'ekyokukola akibabuulira. Tamale mirundi si wa NRM. Eri pate mutima nange muwagira bere mu pate ye. Nesi wa Museveni. Tamale mirundi eri agalayo sente na kusigaza bintu bye. Abanyarwanda bawamba Mmengo Tamale mirundi nagwe eddalu. Tamale mirundi najja n'agamba Obuganda nti mwe Mmengo gye muliko Bakabaka tebuliyo. Abaganda ne bamuvuma. Tamale mirundi mutamivu. Tamale mirundi bamuloga. Ayogera boogezi masi. Tamale mirundi byabagamba bye bituufu mu biteeke mu bwongo. Nze Tamale mirundi ntambula naye bwe nti mu mugongo buli kyayogera tugenda ffenna. Tewali kye simanyi. Bwe nsaagala kwogera ku bambejja bagoba mu Bulange Mmengo kuba abamu bayinza n'obbatta essaawa zino. Gye bali abatunda lumonde mu Kampala bagobwa Mmengo. Gye bali abaana b'abalangira. Bali mu wino batambula batya n'okweraga nti bambulange Mmengo batya okweyogera ku bajja batta. Babagoba bonna nga ntunda bwenti one by one. Bajjanga wake waffe Nakasero ne bafuwa emmindi olunaku lulamba ne beegayirira. Bannange twagala Obuganda butuzze, twagala Obuganda, bannange batugobye mu Bulange, twagala Kabaka oyo afe, baali batuufu. Abamu baasabiranga ne Muwenda Mutebi afe. Naye nga tebamanyi nti Muwenda Mutebi muwambe. Nga nabajjidde emboozi za kyenda ngenda kutankula eggwanga liggwewo Uganda. Nze nga natanse emboozi za kyenda saagala njagala tuzigendeko mpola. Tulwanyisa omuntu omu omuyeekera yawamba ensi. Tebakulimba nti waliyo genocide temuddamu mwewaaniramu. Bannayuganda mugenda kulaba genocide taliyo. Era Rwanda gaali amawanga aga abiri bali Bahutu Batuusi. Eno tuli mu Buganda nation. Tuli mu Buganda nation. Don't joke my friend. Tebakulima nti abalugwala bagala Museveni oba Bacholi oba Balango oba Basoga. Ebyo tebisobola. Ze nkugambe nja kukuzayo myaka gya 9 essaawa zino ntankula Obuganda. Ne saagala kulumya Ssaabasajja Kabaka mutu kubanga ebintu binamala n'abiraba. Obuganda buwambe. Bituke selector big upon himself. Obuganda babuwamba. There is no Buganda kingdom. Mulekera okwesiriwaza. Kwata ku Buganda tulabe. Kwata ku Buganda nabagamba mwesiriwaza. Kabaka bajja mukuba kibokoze bamuzike n'omuzika mutemugenda kuddamu mulaba. Obo Buganda baso bomu ne busaana wote mugenda kudamula. Temuyino kwa tuna kulwanyisa Museveni. Okuddamu kulaba Uganda y'emirembe. Muganda mwewana mu for God and my country Uganda. Who told you that is Uganda? Abaddugavu mwekumide mu buwambe. That is Buganda kingdom. Bakomyawo independence ya Buganda. Tebakomyawo independence ya Uganda. We've never received Uganda's independence. 1962 yali independence ya Buganda. Nga Sir Edward Mutesa yesse Kabaka Luwangula. Ontegera Kabaka bamuwamba. Era Obuganda bw'amaanyi. Obuganda bw'amaanyi.
Tosaba abaganda kabaka bamuwamba bamutwala bambaleta yinanga alinga akalwadde ka sirimu agenda kufemwa jona ja mu myuka giti ali awa okababaleta kabaka mu Kenya ne babaleta babatera mu kabaka mu Kenya huyu saba sajja kabaka omutuufu Ronald Mwenda mutemujja kumulaba ngenseteredde right now they cannot allow any kingdom chovola banti bakomo bukonje kasese bajjayo kabaka abanankole tebalina kabaka goyebuze lwaki Museveni ayagala nnyo kabaka wa Buganda natayagala kabaka wa Ankole simple logic goyebuze lwaki Museveni afukamira kabaka wa Buganda nagenda namusinkana ne bakola meeting ngewaabwe Ankole java tayinayo bwa kabaka simple logic webuze kibuze ekyo teri military coup te babalimba teri military coup jainza kola ebyensiza bibukadda njagala baga abana Uganda bagumye ekintu kimu there is what you call international community temwerimba ndimita olabane omanyi kyavuwaziza Sudan ekijukumi dawo Sudan bagano recognizing military coup yawe baba gambe ensi bajagala ngeri under civilian rule ondegera kati bana Uganda mwoza military coup ajikole military coup eyamba ye abasirikala inawe meka abasinga bana Uganda akole military coup naffe tumuwambe nga bana Uganda we muhozi wajikole yawe tumuwambira nga tumutesa wanse mundu temwala be chali taki sima chali wani taki yali chali take president wa take yali afulumye mune bagala umuwamba abantu bagama muteke wanse mundu ene Uganda je tulimu yabavubuka mwabalabye nga bagenda mukomera nga bagama tuli yambale engule ne buli baddi edda bakwatanga omuntu nga kaba maziga nzete muntu ala kati abana bagamba tugende era mbagumya mwena abali makomera mubereyo Mandela yabera myaka 27 nange bantu ala kati sijja bayita nja bagamba bansiye ruzira nja kubeerayo temba ko mutya ate tebasobola kutta nga mukama katonda tanagamba nti ogenda kufa no one can judge you only Jah the Most High Rastafari can judge you ekyo boli kyeteka mutima go gena kuwangala omuntu wamutanga okabira bwe kifanzi nyagala nya abazungu tebakyakabya kisiru omuntu wafebera atukebera nkomerero the judgment day tewali nkomerero esinga lunaku lufa era tewagenda kubeera enkomerero nti ensi egenda kuzikirira enkomerero ya buli omu lunaku lw'ofudde enkomerero y'ensi toddamu kulaba nsi ekyo kikkirize va ku bano bapasita abazinnya abakazi mu makanisa bakulimbalimba Katrabono Kabeya Richard must stop blackmailing people you don't know. Kabeja, so is it Kabeya? Olingo obutako bw'enfudu. Osinike ebinnya bikulinga ente eyita jijire pama. Ojiyo omuntu gukulinga ettako lya Janet. Ero ndikuvumya. Gale emimaji kulinga ente ebigunde kinyonye kibika kyasamiride kirawo kiringa entulubiru gye bava okufukamu. Kanyalwanda gwe mwatuta magasiya. Nze nkuvuma. Ate mugane mwewana mbukala we najje Kampala. Ne Kampala bonda batona kyonkola ate nze ntambula free. Nabagamba Kampala yange. Nomuyahe yazali bwajjo bwalaba wanika nomani. Nembera mpita kawempe nsefu kamira ganja wuye nomani. Bulwendaga. Kati gwembwayo Munyarwanda yajja 1995 no jango oseye ebinyanja bikulya no jano ngosinika amanyi togera sense. The Rwandese invaded our country. They invaded our politics, the Rwandese. Kubanga the leader in power is the Rwandese. Tebakiriza. They're not even proud of their tribe to call them Rwandese. You should be proud. Nabagamba the minorities who are the majorities in the government. They're the one who are oppressing the people. The minorities who are the majorities in the government are the one who are oppressing the people. Kati bazalo bano bagende Dubai, bazadde bano bugenzo kusoma kuvuga ennyonyi, bazadde bono bano bukoze computer science, babu wadde emirimu gyo kono ku Facebook asinike ebinyombo Kabeya. Mbu stop blackmailing people. Kalinga enfulize enkima. Hey papa. Laba no mutabani wange. Papa. Hello papa. Tell them papa. Yes. Bye bye. Tell them bye bye. Tell them I'm very smart. Yes. Oh, sharp. Yes. Yes, tell them sharp. Yes, tell them sharp.
Sharp. Yes, sharp. All right, bye-bye. Dad is busy, bye-bye. Segera. And they ask me why is he wearing a wig. Yeah. Do you understand? So, but now you can Mbagambe that the minorities who are the majorities in the regime, in the government, in the state funds, every state fund has been stolen by the Banyarwandas. The Rwandese invaded Uganda and now they're busy manipulating our elections. And they're very ashamed to call them Rwandese because all along for 35 years, they've been calling themselves Baganda, Bachiga, Banankore, Batoro. Katinga bola boyo simanyi Balamu. Balamu Munyarwanda yita Mutoro. Munyarwanda. Bagera ne badira amanya g'Abanyarwanda. Amanya g'Abatoro agafanna g'Ekinyarwanda ne bageteekako. Katinga bola bakayija. Bone beyita kayija. Kayija. Banyarwanda. Banji mu gavumenti. Buli wotuuka omukulu wa government gundi state government gundi bagira bata gundi registrars legislators bonabo obasanga ye Kanyarumana, Kanyarufuli, Kanyarutako, Kanyaruchiga, Kanyagunyu, Kanyamunyu, Kanyarunyanante, Kanyarufuri, Kanyarutako, obasanga baliko Nyaru, Kanyakuru, Kanyikin, Kanyigi, Kakuru, Kachika, Kanyarufuka. Obasanga baliko Kanya banji mu government. Katabono Adam Kani tablet nagamba Adam Kani goli tablet nze nkutegerera ana government tablet etegeera emana kulaba ngalo zange nganje kutteko wabwe njigamba nti kati njagala Google ero mara jigamba okay open Google for me katoyina magezi nokweyita tablet kuno ku simu butoyina bwongo era obo ino omukazi ngakumandi ku Facebook weyita tablet ekikazi nakyo kirawo mpunu mbizi oba tuyeno musajja mu nyumba nga yeyita tablet otaba musajja mu njuta ina makulu bu tablet Katogamba ota munupu tetina makulu ya just empty jerrycans. Nga amaje malamba basoga twala ku office kunupu za office just to attack people. They created a robbery without a warrant of search to come and search the premises never properties za political party. Where have you ever seen something like that in the country whereby the army and the police go to attack a political party's office? Ngogamba we are very weak. Now wait at tabulate mbo ino bongo jawana ku reasoning abantu. Reason accordingly. Why do you still want Museveni in power? I want to understand your reasons as if you think that you're Ugandan. If you think you're Ugandan, you love Uganda, come and give us some reasons why you still want Museveni in power. Don't you think NRM party has other candidates who are civilians? Why do you still want to be under military rule? Does Uganda have wars in Uganda? Do we have wars? Yeah? What is that Museveni will offer for Ugandans in 5 years, which he failed to offer in 35 years? Can you explain to the people? Yeah? Can you explain to the people what Museveni is going to offer in 5 years that is seeking right now? That he could not offer in 35 years in power? Simele bekafana na mkakabele kuprofile kazo baka ina matama kona kalinga kabati same path. Some people they come to reason when they're farting, they're just farting, not yapping but farting. Odina yogera ngalia wa type ali ku computer ayako typing mo tablet. My brother, if you're having a woman, the woman she's an idiot to get married to a tablet. They're human beings. How can you get married to a computer tablet? Computer which is using a processor that cannot offer nothing, tablet. You're reasoning like an idiot. Are you Ugandan, you? If you're Ugandan, why don't you talk sense like other Ugandans? If you think that you're aware of, do you think all Ugandans are aware of? Some they're suffering. So why do you provoke the voices of those who are suffering? Eh? Why don't you talk for the rich people like you? Why do you talk for the poor? I think the rich must be talking for the rich. Let the poor talk for the poor. But tablet.
mwetuuma amanya ag'ekisirusiru nagamba dde oba almost 2 months nsiba nkugamba nti ebintu ebinya biwetekako tablet bejjeeko mwagala kufererako bantu. You're just busy frauding people online. My name is Tablet. Say your original names if you're Ugandan. My name is Ronald Mwenda Mutebe. Ronald. Those are all my names in my ID documents. MC Norman, just a name because I was born in Norman Godino. Norman Cinema. My mother, she was pregnant. She delivered me in Norman Cinema when she went to enjoy with my father. Then they took me to Zambia where I was lying on the same bed with Idi Amin's son. The firstborn of Idi Amin Dada. The son. Mogera mwetu tablet. Give me your birth certificate if you're a tablet. You're just an idiot. You're talking for the poor. Don't talk for the poor. Talk for the rich. The rich people, those are the ones who are supporting NRM in power. Because they're busy grabbing people's land. They're busy oppressing the people. They're busy torturing the people. They're busy killing the people. They're employing people without payments. You know. Cheap employment. No problem. You can talk on their behalf. Me, I'm talking on behalf of my poor people. My friend, nze ndi mukoowu nnyo. Njagala Uganda empya. Njagala Uganda empya. Ate bannayuganda kambabuli ekintu kiri kimu. Njagala mbabuli bannayuganda ekintu kiri kimu kyagala mutegeere. Uganda twamaze dde okujeddiza. Tulinze Kyagulanyi kulayira. Museveni bw'aba asiba yatandika okusiba emyezi nga 8 emabega. Bwe yalaba Kyagulanyi. Tebakulima nti Museveni agenda kubba akalulu. Yes, we know nga Sseggona bwe yagambye nti agenda kubba akalulu, agenda kutta abantu, agenda tusiba mu makomera. But when the time has come, nobody can stop the time. Nobody can stop the clock ticking. Even if you can rewind it and clockwise, it will come.